Media, yaffe Tuggussa Enssonga. Kwata omwana wange ne munyweza nga y'empagi gye neesigamyeko ne ngamba kankunyweze singa obadde wa myaka 18 nawe waalinywezezza naye ye ng'ali buwezi wati ne ngamba kankunyweze nze nakkiriza nkuzaale. People who are judging me bambi pardon me on that. Era if I could say, if he's there watching this video, I am requesting him to please divorce me. I need a divorce. Daddy Brian amba musaba na respecting feelings zange ganange when respecting zize omwana wange waba wakumutwala aba ino genda nange. Landlord kasita yalabye akatambi akafunye nga nsaba help yangambye ekitegeeza wafunye support oteekwa okuba wafunye abantu abakuyambyeko. So I urgently need that house so that another person takes it. Yeah. Waliwo olunaku lumu nali awo n'apeereza message ku WhatsApp n'angamba kino kyandaga nti unfollowinga by the way ku TikTok. N'angamba ndabye video ng'oyonseza omwana mu TikTok. Genda ojjemu video weti ne weti ng'oyonsa omwana. Sagala oyonseza omwana mu video. Sagala abasajja abalala balabe mabeere. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. N'ekifaananyi nali naye twali naye ekiwaatule nga tuli babiri nga twekutte so omuntu n'atukuba ekifaananyi nga kiva mabega. Kati olunaku lumu ne ngamba kankole kikampositinga eno kino ekifaananyi through a song. So I cut him. Nene sigalako nze nseka we yajja mu TikTok yange still n'alaba n'angamba wankyaye we batyo n'ekifaananyi kyange n'okisalako kitegeeza olina y'abalala aba Katonda mu ggulu. Cases I believe that abantu ababeera n'abazungu simanyi oba bonna but me what I know as far as I know ennyumba ze babeeramu zibeera mu shower. So si kyangu muzungu kunaaba yekka bw'omugenda kutambula n'adduka ne yeesooka ekiyigo. No, unless nga omukyala gwagambye no babe gone take a shower. Yes, muchimu so they are so romantic. Happy to put on? Come and I help you to put on. Come. No. Come, Mama. Come and I help you to put on. Muzukulu wakabajja nkubuuzaako ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli. Akadde kakawewewo tuze wa Mama Muzungu kitundu kyaffe kya kubiri. Akadde bwe watujja n'enkuba neetonnya simanyi ba umala ozze okyegendereza naye bwe watujja n'enkuba etonnya naye leero tuyiseemu baaba era simanyi nalongo olaba nga sikomyewo ng'omanya ndi wa Mama Muzungu era weetacya leero nyinza okudda enkya okudda enkya tuze mutya mwasibye mutya abantu mwalabye programu ya Mama Muzungu ono nebakwatako abantu bangi reactions zabadde nyingi nnyo naye du ennaku zino ndi busy nnyo tuli busy nga SB4 Media team waliwo ensonga zetukolako ez'enfa ya Evelyn yafiire Dubai
era twagala okwebaza munamuna abafollowinga ensonga ezo timwebale nnyo mwebalire ddala baitha katusooka kwebazeko nabacontributing tulinawo pulaani ey'okugenda okunoonyereza ekituufu e Zanzibar era nga mu pulaani eyo twakakoko puroguramu etugamba bannaaye abasobola okubeera mabega waffe mutuyambe tufune facilitation tugende Zanzibar naye mu puroguramu eyo twakafuna mekawo mitwalo 6 mu 13 naye abantu bakowa SB4 Media bakowa SB4 Media naye tulamanya naffe atuweereza emitwalo 10 so sobola tunayo emitwalo 16 mu 13 ku lugendo lwa miliyoni nga miliyoni nga 4 naye tugwa mu maanyi ensonga eno tukyagireko ne wenna badde following ensonga ya Evelyn yafa ya Evelyn yali Dubai ekigambibwa nti boyfriend yamutta olw'ensimbi ze olw'ebyobugagga bwe tusaba mutukwatireko kuba twamaze okufuna twafunyeyo connection e Zanzibar eyo omuntu agenda okutuyambako okututwala polisi ye Zanzibar okututwala awali accident okututwala buli kimu twekasa tutuukayo agenda tuyambako okutugayidinga n'okutukulemberamu nga tutuusa ku bantu abatuufu so mu kaseera kano tunanya just facilitation ennaku zino waba mubulaba naye nga mwenna abalabye emboozi ya mama muzungu eno yabakutteko nnyo abantu bagambye okunkubira essimu era nagambye enamba ya mama muzungu paka kuwulira bubi simanyi oba abantu bakukubiddeko kakati amanya gange nze Prossy yes kyabe neddira fumbe nga ntwala okwebaza eri abantu bonna abangezezaako okunoonyaako people who have tried to reach out on me ne banoonyaako through WhatsApp, through direct calls, through messages, direct messages, through TikTok. Abantu ab'enjawulo mbeebaza nnyo mundaze okwagala mundaze kye nali sisuubira kukywali mundaze nti mu nsi buli like abantu abalungi gye bali SB4 abantu abalungi gye bali fa abeesiba mu busibe n'obeeraawo n'obeera ku kisenge n'obeera mu nsinga ekunyiga so nga ate ekintu wekiti oba okisharinzeeko n'ensi mukwana abantu abalungi gye bali and for this like I'm so grateful. Okay. SB4 Media Tuggussa Enssonga tukola n'ekitundu kyakubiri okwasalinga ebibuuzo bye mwasigala muli mwaka konkuna n'okubeera nga mufuna direct contact fe otujja okubeera nga tuliza okukwatirako ku muntu kuba direct contact okulaba nga omuntu oyo mumufuna bangi mbadde mututiramu naye nga ennaku zino tuli busy nnyo so kale tusazeewo nti olwomata osobola okukuba essimu omuntu waffe adeseving amazibu natajja okukwata nga tuli busy okusalawo nti tujje tubawo ennamba ya Prossy obeere ng'omufuna katusuubire nti mugenda gikozesa bulungi abasinga obungi bamanyi okugatanika jangu nkwase ate mutuwaako jangu nkwase tebana bebikugamba babiŋambye oba toyina wakubeera jangu obeere ewange ozaalira abaana nze nkunyumiza akaboozi kano waliwo omuntu olwamukolako wano interview wayisewo emyaka era kyammanyi tetukyamujjukira naye tatujjukira omuwala we bambi yalina ebizibu naye nga yali muwala mulungi alina ebizibu bye bambi atunyumiza emboozi ye nekwata ku bantu abantu ne bansaba ennamba ye nga bwe bansaba eyiyo nengaba ennamba kakati omwana buzibu ekinene ekyo kyakutagenda nga wiiki emu obuzibu n'abuvaamu okyabuvaamu nankubya nga musanyufu nafunye ennyumba nakoze bizinesi nga banna kati tukola ki tukomawo tuwebaze ku bantu tukukyazeeko webaze ku bantu nga bagenda kukati kukunoonya
Samuyemerako wayita emyezi ndowooza gyalinga ng'esatu nemukubirako nga gy'oli nanga gyendi nemuladdemu naye biki olamu bulungi nti ye naye ti omwaka nga gwomu nga simuwuliza naŋŋamba nagala okumuddamu omukyekingako nga nazaalayo ka bebi yaŋŋamba bebi nange nazaalayo ka bebi musajja kati ndudde omuwuliza naye bambi mu bintu kati nga bino abasajja bannaye tulekeraawo ate okufuna omuntu ali mu buzibu and you take them for granted. Like so ebizibu bino bisiŋŋana ayinza okuba nga mukazi wattu kubira ate ekyezo kyeyali alina ate ogenda kumwongerako ekizibu ekyokulala ono omusajja ajja kujja akuweeyo 10 awo akuweeyo 2 akoza addemu ate akufunisa olubuto lulala namwe abakazi mulina okwebeereramu tekitegeera kituba nga kifunka akwagala kwali ku SB4 Media akwagala akusiimye nti ye sooka manyi naye kale emyaka ngeeja ng'omwetegereza olemudde kuddamu kukola ziri nsobi so lwaki ndeesa akabuuzo ako nti bangi abagenda okujja wabba abasajja olaba tuliwo okukwana bangi abagenda okujja tulajje nga akulumirirwa akupangisiza ennyumba oba ng'omwezi oba myezi 2 oba 3 topapa family planning gyeri kitegedde tulina okugwa mu nsobi atenda ziwa and sons baba tuteekamu akasente bali ku mukwana akedi balina bwekalondo wa beddings balina amasuuka blankets duve covers wetima bwansiri pillowcases byonna birina mu bungi ate n'akamu bwayagala okusuubula osobola okugendayo naawe bwayagala akamu osobola batuukirira wamu ne bannaffe aba remfi bagamba nti gwe nga oli mu America oli mu Canada oli mu London bagamba nti osobola okuba nga osindika akasente okujja wano mu Uganda ate zero cost bagamba nti ensezo z'emmenyi waggulu nti nga wali agadde okusindika ssente oba osindikira abazadde bo ssente ba ssente za kukola bizinensi oba kugula ttaka kozesa remfi bakozesa promo code ya SB4 promo code kwasokoza SB4 ojja kubeera nga ate ofuna percentage kasente koonooba osindise oseka ssente zisukka mu $10 ojja kubeera nga ate ofuna ddala percentage okozesa promo code ya SB4 so babata ba remfi tuli wano tukomyewo wa mama muzungu nga tutandika programu eno ngenda kukusaba abantu abali eyo obasomere ennamba yo etavaako ennamba yo omuntu asobola okukubira nga akuwa ku magezi ag'enjawulo kubaffe omuntu asobola okukuba essimu natandika okutuma nti ngendera ewa Prossy omuŋŋambire kino nakino oba omalirizaayo omulongo omu n'akaaba wali eri so nemba nga genda kusobola kubeera nga nkutuusiza obubaka buli muntu bwantuma tubawe ennamba nga byotegenda kuvaako kakati ennamba yange eri +256 743 63 8192 tukiddemu +256 743 63 8192 okay ennamba emannya kinikesi waliwo abansaba ennamba yolena kamusindikireko amata ga muzungu simanyi babbo batuuseewo eri mu mannya ga Kalegere Hasina Lukowe Kalegere Hasina Lukowe erimu aga amannya kati ekireeta ekyo nti nze ID yange yagwa nali mu taxi nga ntambula so wallet yange nengwako nga mulimu ssente nga mulimu ne ID so nembeera nga sikyasoboza kusazisa line so we nali njagala line nenkubirako omukwano gwange nemunyumizaako nemugamba ID yange mwana yakoze eki yagudde nsaba kuntaasa kati nansalizeeyo line naye katufuba nnyo ozeewo nanga muntu yo ofune ennamba nga eri mumanyago yes ngenda kukikola nze nina mukwano gwange omu yalina mukwano gwe nga musajja mukwano gwange oyo yali alina ennamba naye nga eri mumanyago oli omusajja
mukwano gwange oyo nga bawangedere mukwano gw'oli mbu close that door. You close that door. nga tewali mbeera yonna. Ono omuwala we yafuna boyfriend nabakyali ewaabwe. Kati mukwano gw'oli omulenzi enamba eno eri mannya ge. Ndowooza yanyiiga bunyiizi. Kwaliko akasente onagenda mu kampani nagamba enamba bw'etyo eri mannya gange yes mugisaleko. Abasalako enamba. Naye oli ndowooza bambi nali tagala wagazi mugamba nti nkwinako akantu ono olwafuna omusajja abakyali baabwe nategeka nti bakoze emikolo ngasalako namba kakukula nga kasente ke tosobola kakilaiminga kubanga kamanya gooli. About that issue, for people who are outside Uganda, I still have a chance to use the Western Union or MoneyGram or anything that considers writing because I have a passport as an ID. So I can easily go to the bank and withdraw my money through a passport ID. Yeah, by the way, said that and the names in my passport are my real names, Chave, Prossy. Okay. So I can use that chance to withdraw my support using a bank. Okay. Mu comments abantu kyabasinze okugira bagamba nti wali ogenzeeko kugundi ku German embassy as in over the baby's issue. No, concerning the baby's issue, no, sinaba kugendayo, but I'm planning to go there. Lwakuba nti enamba ennene babadde bampadde amagezi nti nina okugenda nga nina documents zonna. Documents nga marriage certificate, my passport, my ex-husband's passport, like the birth certificate. So when nawuliramu ekya birth certificate nali sagikola, and for this kyembadde ndiko okugikola nagenze mu ddwaliro gye namuzaalira e Kawempe nenfuna birth notification ne bagimpa nengenda ku NIRA. So NIRA omwami nangamba mukubireko as soon as possible. So I'm going to call that person as soon as Friday and I find out if the baby's birth certificate is out. As soon as it's out, yes, I'll visit the German embassy. Okay. Ekirala ey'omwami yo girina passport? Yes, nina passport y'omwami. Yeah. Ekirala marriage certificate? Nina marriage certificate original nze njirina. Oli mu kintu. Andi ekirala bambuuzizza nti omwami ono Yesu yakuleko oli lubuto naye mbu yasayiningira omwana. Talina kintu kye yakolako concerning the baby. Maybe nga ina yabikolanga secretly, but me as nga wemmanyi talina kye like yandeka mu bbanga. Yes. So bano bagamba simanyi oba ono kyadagiriza kutegeeza nti senga kyali kituufu omwami ono yali badde alekawo documents nga sayiningidde omwana nti mwana we era nga alina pulaani ennambulukufu okulaba nga abalabirira. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ngagamba singa kyali kituufu like I was for like singa mbu kyali kituufu nti omwami ono nga teyaliimu makoona
mami yenna omulambulukufu omutuula mbuba nasayini yadde olyakyali olubuto nasayininga omwana simanyi awo kitaka kuntangaza kati simanyi lwaki kyajja bwe kityo lwaki yakikola bwatyo n'agenda nga talina kyakoze ku lubuto ba ku mwana. I don't know why because olubuto lwange wadde nga teyaliiwo to support me but yandaga nti gyali gyali n'atuuka okugamba nti wazadde nsimanyirye lino ebbanga mwolina okuzaalira era omwana wange muwala kuba nze sizaala baana bawala balenzi sorry so nakuwa n'erinnya kitegeeza gyali but simanyi I don't know oba kiki ekimuleetera okubanga ebintu tebigenda bulungi kuba omwana amumanyi era ne of recent mu waliwo olunaku lumu nali awo n'ampeereza message ku WhatsApp naŋŋamba kino kyandaga nti unfollowinga by the way ku TikTok naŋŋamba ndabye video ng'oyonseza omwana mu TikTok genda ojjemu video weti ne weti ng'oyonsa omwana sinungi saagala oyonseza omwana mu video saagala abasajja abalala balabe mabeere so nengezaako okumubuuza akawunti ye eri ki n'asirika kitegeeza ne bino byonna biraba kitegedde watakayo video ku TikTok ng'oyonsa omwana bebi wange twali mu ddwaliro ng'ali bamutaddeko ecupa so kati nga muyonseza ku gundi ku cupa like she was of course hungry I was trying to feed the baby kati nemmala nenkateekayo I saw upon the living God maybe he saved that video and he kept it so weyakoma wano mu September kyeyasookerako naŋŋamba I don't want other men to see your boobs tukitangaze yakomawo Uganda no as in through muno taddanga through WhatsApp yes manyi omuntu ali yasugamba nti yakomawo n'okukomawo so teyadda wano weyakoma kuba balinga teboogera weyakoma mu September okwogera naye kwe kumugamba ekyo and also in these other conversations zetubaddenga nazo mu WhatsApp ng'akozesa ennamba teyali ya German so many people have been asking me and tuwe ku namba gy'ogamba gye mbadde mu communicating lako. Let me clarify this. The number was not a German number. It was a number for Bulgaria where he went for, I don't know, over for holidays, over for vacations, what to have, I don't know. But it was a Bulgarian number and where of recent where yamala okumblockinga that number was cut off. So through those conversations in WhatsApp yangamba nsobola okuwa sente n'ogenda n'onoonya ennyumba oyagala ennyumba ya sente meka ne nkola ki n'ensirika nangamba noonya ennyumba etasuusa $65,000 nangamba naye njagala ennyumba nga temuli nnyumba ndala mu kikomera sagala bagenyi waka sagala baluganda waka njagala just me and you at least oba olinayo omuntu ogwa like a sister yekka yabajja nagamba nze ate saagala weeriranye basajja amuwachi like njagala mbeere nga nze owuninga nze saagala abasajja bakwane bakukwateko nja kulwana nga muli ku WhatsApp ennyumba yewagifuna yagamba oginoonye anti I got excited nemugamba ennyumba nakubira babloka yes nemugamba sebo njagala ennyumba weti kati nangamba mbulindako nja kusasula nga nkoze eki nga ntuuse ng'enkola ye weeri nga ngamba nja kusasula nga ntuuse oyatuuka okucrossing ogenda mu sendala namblockinga nga ate nekyo takikoze ne buzibu ki obuli awantu awo kuba obanga bino byonna yabyogera akutadde mu muudu ofuuse excited amaze akubulookinze kiki waba waliwo kyotayagala okutugamba no ye ng'omuntu maybe he's enjoying the games bimunyumira kati alaba omuntu ateefiira ye ali calm naye nange kino nange mbadde nkikolanga because first of all nga ndowooza nti anaakyuka nga nina essuubi nti ajja kyuka secondly because of the child nga ngamba Brianna it's your time to shine nawe ogenda tandika oyita ku daddy because va wenda muzaala ayita mami yekka things like that
waliwo omale waneno waliwo ku moment wamale munyuzemu ne mujombagana ne daddy nali muyitanga no the way I respected that man nali simita linnya nali muyitanga daddy because n'emyaka gye tenawe otandika muyita linnya lye tetwafunako sisobola nagamba bukino olunaku etwayumba ne I used to respect him and love him genuinely. Yes. Ekirala amanya ge ogamanyi gonna matuufu because passport yolga nti ogirina bwekimiza amanyi ogamanyi ye Lestin Uve mwana enzaalwa yaba German. So we were posting omwana ngo omuyonsa video zinendala eziriyo kyandaga nti ampolowinga ku TikTok wenamubuuza TikTok name ye yagano jogera kati neŋŋamba ono gayimukoledde kinga buli kyoteekayo waliwo n'ekifaananyi nali naye twali naye ekiwaatule nga tuli babiri nga twekutte so omuntu n'atukuba ekifaananyi nga kiva mabega kati olunaku lumu neŋŋamba kankole kikampositinga eno kino ekifaananyi through a song so I cut him nenesigalako nze nseka we yajja mu TikTok yange still n'alaba n'aŋŋamba wankyaye we batyo n'ekifaananyi kyange n'okisalako kitegeeza olinayo abalala aba Katonda mu ggulu naye mu kwogera kuno kiraga nti bambi omwagala naye era kimanyi nti omwagala kiwulikika kitya ng'oyagala omuntu naye nga ye takwagala ng'akuzanyirako buzanyiza emizannyo nze mpulira ennaku ebyaddala kiraga nti omukyala mukkakkamu omukyala mukwata mpola omukyala ategeera naye ng'omuntu gw'oyagala twana extent nti nesawe twanyumiza tonamuyisaamu ku maaso sisobola kuba abakyala basinga obungi nti omuleeta ssaawa natandiikirawo omusajja taba mwana muyambi omusiru oyo omusiru nankola kino otonaba kukyogerako tata wa mwana wange tekisobola kuvaawo tekisobola kuvaawo kyenakugambako luli nti singa ninayo gayi gwe nali neebakako omulala naye nga muzungu n'aligambye ye nfa kinensi kanduwa omuntu kubaka okitegeera naye kati ono omuntu we were legally married we lived together for 8 months we were happy nga tetwayinako na sayini eraga nti tusobola n'okwawukana in fact nga tutambula abo babiri buli wamu nga tuzunga babiri nga tuzze wali love ekyaliwo muli kyamwagala right now sina muntu gwenjagala just tata mwanange muwa respect era if I could say if he's there watching this video I am requesting him to please divorce me. I need a divorce. If he's ready, I'm ready. I want a divorce, but I still feel like I care for you because you're your daddy Brianna. Sisobola musanga ne muyitako, sisobola musanga ne mutuga oba ne mukwagula. I can't hate him. He's my baby daddy, but I need a divorce. Divorce eno gyosaba singa akwa divorce nagana naye omwana wange mutwala German. Kati ku nsonga eyo tewali muntu yenna gwe nsobola kukkiriza kutwala mwana wange nga siriiko. Echance bwejja omwana wange ng'agenda ku buwangwa bwe Daddy Brian mba musaba na respecting feelings zange nga nange wende respecting ezize omwana wange waba wakumutwala aba ino kugenda nange bwe kiba nga tekisoboka mwana wange kugenda naye ali free okutusupporting eno oba government okutuyamba ne tusupporting. I know he's watching. Musindikira ka message ku nsonga ey'okumutwala in case nga embassy ebiyingiddemu byonna musindikira ka message Daddy Brian mu lulimi lwategeera kubaga nti n'olujamani waliwo tandisa okuyiga olujamani manyimu basics still manyi lwonna but to reach out the German government mein Name ist Prossy Chabe. Ich komme aus Uganda von Matuga. Ich habe ein Kind mit einem Mann von Deutschland. Ihr Name ist Lestin Uwe.
Aber, dieses Mann gibt mir nicht kein Geld. Gibt mir nicht kein Geld. Ich habe kein Essen. Meine Tochter hat keine Kleidungen. Sie hat kein Essen. Meine Tochter bin krank. Und ich möchte zu Krankenhaus meine Tochter taken. Und ich habe kein Geld. I call out the German government. Bitte hilf mir. Hilf mich. With support. I need my daughter to be registered in Deutschland as a German citizen. We are in Uganda suffering. We have nothing, and I have no job. I am not working currently, but I believe the German government can come in and help us and help the baby, the German baby. Please, Daddy Brianna, I know you're watching me, and if you're there, you're watching this, I'm kindly requesting you to please come into this issue. Help Brianna, our daughter, our beautiful daughter, your daughter. Please, we still care for you. Please help Brianna. Anyone there? I call people to come and help me, like from worldwide, the Deutschland, from all other countries, all countries, African countries, European countries. Please come out in this issue and help Brianna and help us register the child, to give me a job. Those who have jobs from different countries, I have a passport. I can easily go to any good country, and like if there is a chance of a job in any other country, I can still travel, go and work. Even here in Uganda, if there are connections, so that I'm able to also support Brianna. Byemu akafaananyi wumba lufe twawedde edda tugenda kuba ne mukwano gwaffe ng'ali Germany nga tumukubira essimu nga teyitamu tumugamba maama muzungu nze SB4 omuwulidde akuba lu Germany naye totwerabira ebyaddala mba message yo kaseetuuse kiwedde naye nga anyway ebiri serious manye tumanye okusaagasaagana webale kubeera mukyala mugezi kuba bwemanga mamala just myezi 8 oli mukyala nga teweebaka ndowooza olina okunoonya omwana nolina okuyiga Olujamani webale kubeera mukyala mugezi ate ngaolina obwongo obukwata. So tusaba munauganda ali eyo message eno bwogifuna tugenda kasalamu ne fact kokka message eno bwogifuna tugitambuze paka nuli kikwatako abali Germany. So ayogedde ku kyomulimu tusaba gwe wonna wenna ali eyo olina omulimu omukyala gwasobola okukola sawa zino ali ku mwana takola kyukira ate bya Uganda obimanyi olina okulya n'abaana abato balwala beetaaga keya abaana beetaaga keya. So tusaba gwe wonna wenna alina omulimu ng'osobola bannange emirimu egitegeerekeka nga osobola okubeera nga otuweera maama muzungu ono omulimu akoleko akasente akeegasa si kumuyita muwa mulimu ng'ogenda mumuwa $5,000 omwezi esente zetusobola kusasula renti. Naye ekirala kitusanze wano agezi n'atugamba nti nnyumba mwabadde asula abadde abanjibwa era landlord kasita yalabye akatambi ketwamukolako. No, the things like this, landlord kasita yalabye akatambi akafulumye nga nsaba help yaŋŋambye ekitegeeza wafunye support oteekwa okuba wafunye abantu abakuyambyeko. So I urgently need that house so that another person takes it. Yeah. So mubimpimpi bakugoye mu nyumba. Yes, they gave me only a few days to leave. Right now I'm stranded, but I just pray to God
that soon I get another house so that this pressure also goes away. Kubanga neraliikirira kino nakiri ate ne like obeera onogamba oba naabangenze ku dduuka nenkomonga bansiridde ebintu wabweru oba naabangenze like oba ngenze kutuma amazzi nenkomonga ebintu byange biri wabweru moreover ng'olina omuzungu nga bakasirwa ebintu wabweru so that embarrassment also it is pressurizing me and I'm tired. So anyway mboozi eno kyadde kituwadde essanyu ng'abaana be nga tumanyi nti abaana be Saudi bagyesonyiye naye abaana be Saudi bayiwaayo okutambula naffe mu bibi ne mu bulungi era batuwadde ka message tukakuwe batugambye nti kirungi olina passport gende Saudi mu kiyumba. Ku nsonga eno ekusenge eyo let me clarify about that. To all the girls out there who are calling me to come to Saudi and work, Saudi fa abasookayo. Nze nasooka ko abaana bagenda mu Oman. Nagenda mu Oman, navira mu Gonde. Where? Then I went to Salala. Then from Salala, nengenda nenkola Dalcoat. Yes, nali nkolera mu Dalcoat. Boss wange ngolumu andetako omusala olumu tubeera mu Dalcoat. So, for those who are saying that I come to Kiyumba, nakolayo naye byagaana. Nakolayo emyezi gyali mingi because nagenda 2014 nenkomawo 2015 before my mom passed away. Nakombonga mama nge mradde nnyo era nali nakadda naafa saasobola kumuyamba kubanga yenze first born. So nali nina okukola ki okujja okuyamba mama wange. Naye nekirala to clarify still on that, time yatuuka nembeera nga wenkola emirimu omugongo gunnuma era nina ne x-ray nafunamu dislocation because I overworked the other side. Nali ntyawo omugongo ne gukutuka so namala omwezi mulamba ku ndiri. So ne baŋŋamba I overworked nefuna dislocation mugongo. So because of that, abe Saudi, give me a break. Amanya abanyinaffe batubeererawo nnyo. Yes, nange mbagala. Bo olukyaza omuntu ogabe jangu tukole. Mbagala naye basabula ne bakukabya. Basabula naye. Bakusabula. Yes. Bera jangu mu kiyumba, stop like tobeerawo ng'olinda people to help you jangu mu kiyumba, get a passport. I have a passport. Actually, I even have 2 passports. Kuba fe twagendera kwaliko passport saying kadde. Yes. Yeah. So I used the other passport and right now I have this new passport. Yes. So I can't come back where I suffered from. Gavana we Saudi. Biyagamye omanyi bebagamye bakujajize n'okujajinga. Another thing. Abazungu makalanya abazungu nekankuka katubuuze. Abazungu bano lwaki batuyingirira nnyo. Ffe tetuli bantu. Okay, nina kukiddamu ekyo. Another thing, nina A1 certificate for the people who have jobs in Germany, in Austria, in Netherlands, in Holland. I have a A1 certificate. I can try to speak a little German, the basics. Yes, I can't get lost. So I took a German nembula. Sobola okusaba ekyokulya, sobola ogamba omuntu ndi mulwadde. I can like omuntu wangamba mpakino. Meaning, sobola okola emirimu gino egitandika wentuukayo n'ensoma, then nenyeyongera ku mirimu egya waggulu. But for people who have jobs in Europe and other countries, I have a passport. I'm a good woman. I'm ready to work. I can handle. Yeah. Naye kakati tugeze chance n'ejjo omuntu agamba ngenda kutekamu ka visa. Buliano mbogena mulekera ani. Concerning that, niye basono ba saba mujja kubeera nsaliza. Okay. Ba saba mukama if it's about work. Concerning that, ba saba mukama anti aliganidde. Ba saba mukama afune mu Schengen countries. Yeah, nsobola ogenda n'omwana wange because very many people have seen my stories, so I think some people they can pardon me on that. Ne nkolera mwana wange passport and I travel with her because it's my wish. I don't want to like nagumiikiriza Brianna bandeka olubuto lwa myezi 3 ne musitula mu lubuto ne mukuza
so tekiba kirungi right now okumuvaamu in the name of working ngende neeyagale nga teno simulekeddeyo taata simulekeddeyo muntu anaabeerawo. So I love my baby and I'm not willing to leave my baby behind in case of any chance of going anywhere. So ngati tunaba kuddamu kibuzo kye kimadde nkubuuziza abantu tuddamu tubawe ennamba yo. You never know omuntu azobanga yakatujoyininga essaawa zino ku program eno ng'alaba ennamba nga wagisomedde teyabaddeko. In case omuntu nga alina amagezi ag'enjawulo n'okuyamba ogw'enjawulo kyalamezo wabula ennyumba bamuwadde ennaku bunaku ajaamuke era kimanyi ozaala ennaku nga 2 ennyumba bagyetaaga nnyiniyo ndi talina mulimu talina kiddako ssaawa zino tukyagoba ku bintu tetunnamanya naye nga twebaza abatukubidde ku masimu ag'enjawulo tubeebaza. So tudde mutubawe ennamba. Enamba yange eri +256 743 63 8192 tujiddemu +256 743 63 8192. Okay, kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyeyongera mu maaso. Just tunyumyamu bunyumya wano okusinziira ku comments z'abantu twasobola okujjayo na commenting ekintu nga alina bias naye wetukimunnyonnyolamu osanga asobola okukkakkana naye nga tuteekamu akasente bannaffe aba remfi bagamba nti gwe wonna ali mu USA ali mu Canada ali mu UK nga waleetaze okubeera nga osindika akasente wano mu Uganda bagamba nti kozesa bannaffe aba remfi osobola okusindika akasente at zero cost tebasala ng'osindika osobola okusindika akasente nga kukola business school fees baza kukozesebwa kuba kugula ba properties osobola okukozesa remfi ojja kubeera nga ate tebakusala ate era obanga okozesa remfi n'okozesa promo code SB4 ojja kufuna percentage ng'osindika ssente wano e Uganda. Nungi nnyo tugigezeeko tugikozese tujja kubeera nga ate bwegisobola tuleme okwekwasa bannange bate network eganyi ate ate tunasente sesimanya nga wiiki ewedde sisobola kusindika mujja kuziika bakadde bammwe nga muganya okusindika ssente z'eddwaliro asobola bagenda bakolako okumiwa ate okuziika nga twekwasa. So solution erimu yokka bannaffe aba remfi wamu ne bannaffe aba koera kanana abo mouthwash nabo batuteekamu akasente bagabagona wenatawanyizibwa n'endwadde y'akamwa akamwa kano kakuvaamu akaswa akabi osinya amannyo gavaamu tusaayisayi amannyo gakunyenyeera galimu ebituli sanyisa kanana abo mouthwash tojja kubeera nga ate wejjusa ekintu ekyasinza okuluma abasajja nga bagamba nti abaana ennaku zino ab'obuwala betanidde nnyo abazungu ne weesanga nga bagenda mu bifo ebyeramu abazungu ne beetega ne weesanga ku mitimbagano bali kuli banoonya abazungu ne weesanga nga omwana asobola n'okweteekamu akasente n'avaawo n'agenda mu nsi z'ebweru naye nga anoonyayo muzungu kiki abasajja abaddugavu balimu ki? Okay, about that abasajja abazungu tebalina kibalimu naye omuzungu bw'oba omufunye ng'ali ensonga zange zigenda nafumuko naye nga nze kyendaba me personally I'm going to speak my brain. Yeah. So omuzungu osobola otambula naye nga wengambye nti ensonga zange osobola otambula naye omuzungu si kyangu muzungu kuleka muwala mabega oba mukazi mabega gwatambula naye. They respect women. Kadde mwako omuzungu osobola otambula naye abazungu bawa abakyala ekitiibwa apart from I don't know what happened to mine but as far as I know omuzungu tasobola kutambula na mukazi nga amulese emabega oba nga onamugamba kulembera obasembayo ate abasajja abaddugavu abasinga nga tabaddeeko mu Europe era mu bazungu kyangu nnyo okubeera nga mugenda in fact nga yakugambye yambala tugende ku date ate nakulaga nti nno kulembera oba sekisigalayo emabega. Kati nnyeze nina mukwano gwange alina mukyala we ne bwe batambula nabo mbu mukyala we yeekunya nnyo babaddeyo n'omukolo oba ku Sande olwamugenda nti banneezuuku kata bannange weyambala nange budde bumuyiseeko omusajja n'adduka n'agatta mu mmotoka kati ye omukazi yagaza otuuka ku mukolo nga alina mukugabula
kati ekyo kati ensonga ng'eyo omuzungu tasobola kugamba nti weekunya nnyo asobola okukwata olugoye n'alukwambaza nga mina gye mulaga yes n'agamba honey this can fit you you're gonna put on this that yes but we are late honey darling come n'akwambaza mukwano n'akwambaza everything n'akwambaza everything yes n'amala n'akwata ku mukono ne mufuluma mwenna tudde wale mu nsonga nti abakyala abasinga obungi beekunya nnyo mu kwambala mu kunaaba ddala mu kunaaba mu kwesiga ebizigo mu kwambala so omuzungu gye n'akunaazaako in most cases I believe that abantu ababeera n'abazungu simanyi oba bonna but me what I know as far as I know ennyumba ze babeeramu zibeera mu shower so si kyangu muzungu kunaaba yekka bw'omugenda kutambula n'adduka ne yeesooka ekiyigo no unless nga omukyala gwagambye no babe gone take a shower yes mukimu sobola they are so romantic they are so like si kyangu nti newaaba kati ng'oyo eyanziba si kyangu kulowooza nti ono gaye agenda kunziba kubanga bo babeera like they have that physical care n'abeera awo nti obeera okyebase mu buliri oli ssaawa nga 10 kangeze at 6 am yazuukuse essaawa 11 ayoyeza ka kofi teweesanga kubeera nga wayoya eggi kweza essaawa okyali mu buliri mukwano n'alireeta n'alikuteera awo naye alisiisa azuukuka nagana naawe okusiikira n'alikuwaka breakfast in bed n'omugamba no babe I mean n'agamba nothing madde ng'olaba ye kale they care generally they care so I don't know nti si kyangu kulowooza nti enkya agenda kunkola kino nti oba oregula agenda kunkola kino no edda nawiranga bagamba nti abaana bobuwala bagamba nti omuzungu mu nsonga za romance be basinga era mbu abasinga bonna abaana abobuwala kyebasinga okwagala ku bazungu ekyo mbukikabuka era mbukoloza ku muzungu tosobola kudda wakamada tosobola kudda ku bakyagaba no like babintu byabwe babikwata mpola anyway omwana yaŋŋamba nti buli katundu akali ku mubiri kafuuka switi mbu nanuuna ku tuviiri nanuuna kakongo naye ng'oggyeko n'ekyo they have that physical care nti abakazi ebiseera ebisinga abaddugavu mukama nsonyiwe sivumirira abaddugavu please black men my fellow Africans temunyiigira siyogera bubi but just kale ffenna tulina okweyigirako nti abaddugavu bayigire ku bazungu kino nti n'abazungu bayigire ku baddugavu kino naye nga abaddugavu omuddugavu kyangu okumunyiiza nga mubadde munyiize n'akusibira wabweru n'akusibira weeru n'akugamba eno ennyumba nze nagizimba n'olwekyo funa gy'osula ate omuzungu musobola okunyiiga ne muyingira ne muggalawo ennyumba ne mwesootinga babe what you did was not the right thing I mean it was wrong nomugamba hey I'm sorry forgive me you apologize of course and things nemuddewo ne mubeera nomo naye omuddugavu oba olina okuyita senga eyakukuza yes oba olina bazadde bo noyita taataawo ne maamo n'agamba first call your parents ne mutula mu meeting ya kangeze kulwawo okumufumbira caayi mukazi alwawo okufumba ono you know ne mubeera abamu oyinza n'okunyiga naye just katini omuddugavu katini nnyo n'akugoba n'agera fuluma ennyumba n'ogenda n'akulaga nti ebintu n'abikasukira wabweru sinabakirabako nnyo those Europeans. Ebbanga lyobaddewo ng'okula wala wuliddeko nti waliwo n'abazungu abayaaye nali nkiwuliddeko era obwo butricks bwonna mbadde nga mbuyita but this one was just mukama ndooza oba simanyi oba mukama oba yakireeta oba kyajja just nga kirina okubaawo
kubanga tubadde nga tubamanyi like people who fake like n'omufuna ku dating site nagamba nkuweereza gifts zino ne ku Entebbe airport come with $100 and oziwe gundi then I'll give you the gifts badde nga mbamanyi nti abafeere gye bali but this man ekyamuleetera okumutrustinga first we were legally married so kunze ku my understanding nali manyi nina omwami that's the reality kubanga omuntu weyeweerayo nakwata documents nagenda mu URSB nakola batya meaning yali alaga some seriousness newe yandibadde muntu mulala yenna yali mu trustinze because of that ekyokubiri nti nali nfunye olubuto lwe nga mu acceptinze nga muwadde obwesigwa bwange so people who are judging me bambi pardon me on that kati ninyo ntumba bombera waliwo abagamba nti tugalako ku red flags nga omuntu ono nga atandise okukyuka kati ng'okutunda ebintu by'omu maka yatundira ebintu by'omu maka tulaba nti ng'ate buli watunda ekintu akukwata n'akukakasa nagamba mami yali nga mpita nnyo mama mami ono yeebase Prossy nga mpita mama come so he tells me nze ngamba nekimunsirisizaako okubeera ng'agenda nadda yali yamanyiza nga yankuza ekyejo mu relationship okitegeera yankuza ekyejo mu relationship kati abeera akimanyi nti oba nyinza simanyi oba ki nti nga akugamba tofaayo nze ngenda bategekera tofaayo nkale nga akumatiza in any way nange nembeera nga kubanga yali ansinga emyaka nga si kyangu kubutamwesiga yali ansinga emyaka ate nga akimanyi generally nti naye mwagala so he used that advantage nti akimanyi this woman loves me so I can control her mu ngeri yonna gye njagala so anyway n'abagenyi katumulekemu naye nga byebyo bibadde bingi nnyo byemu twagala tudiscussingeko natusooke tumulekemu katukusabire emikisa myereere the good thing kati atesiko mu bantu abaza okuba ku magezi lozatandisa okupiikingamuko byetugenda okuyambako okutambulirako olabe nga ate ofuna bwenkanya kyemmanyi nze story eno ndaba nga 80% ogenda kubeera nga funa obwenkanya funa kubanga buli kimu ekisoko buli kyetaagisa okirina ne SB4 temuta mpaka nga maliriza tusobola okukuta mpaka nga maliriza anti muyinza okufunayo omulala ne mugamba mama muzungu abeereeyo tuli era kati ku magezi ge baze batwaga enjawulo gokuŋŋaanya kuba gaya amanya gamatuufu galina passport ogirina buli kimu okirina so bwetugenda okutandikira okutambula temukoba kutuwa ku magezi temukoba kutuwa ku magezi abasajja temukoba kukwana tomanya no osobola okufuna ekisajja kino Uganda nga kirina keya ate esinga n'abazungu manyi nti waliwo abasajja badduga abalina keya ng'esinga ey'abazungu nkyalina ebbwa ku mutima about that nkyalina enkwagulo anti enkwagulo ezo waliwo omwana agenda okujja zisaanyeewo no I need a break abasajja mma zimbawagabuwa tumugezeeko omusajja omanyi nti omusajja asogamba nti Prossy esimu yo etamanya ki kwaza $2 million abo nga tanabayedde okugamba ekigambo n'ekyo enkera kwata $5,000 genda ku langi gwera awo shopping y'omwana omusajja aveera kuba ekigambo I love you omunogaanirawa ama abasajja bwe bukodde mulina okukozesa ne kamada bwakozesa nina mukwano gwange yera bakawala ku boda n'akayimiriza nakajjako ennamba y'essimu enkera nakawuliriza 210 funa ekyokulya tujja kwogera ngatuwumbawumba bazze ngatuwumbawumba sokoddemu okuwola abantu abali eyo abakulaba asobola okuyambako mu kuwa amagezi mu financially sawa zino tuli mu season ya nkuba ennyumba buza ennaku bunaku ogifulume basi kwowola abali eyo banyabo ne bassebo okusooka kwa byonna mbeebaza okumbeererawo abankubidde ku masimu abannoonyezaako in any ways abasobodde okunsupportinga in any way
Mwenna mbebaza mukama abawo omukisa abawe kyemusinga okwagala buli muntu yenna nkwatiddeko kyonna kyonkwatiddeko nsaba mukama onaali waggulu eyatutonda akuwe omutima gwo kyegusinga okwagala nate era nkoola bonna abakyalina support those who can support me please temukoowa basaba munyambe especially people who can help me with like landlord ayagala nnyumba ye and yampadde only a few days yampadde just a few days okola ki okuvaamu because ate bwe yalabye akatambi yagetinze so touch n'angamba nti ekitegeeza wafunye dda support so ate nga sinnabaako esente z'ennyumba zibulako mbadde njagala funa ennyumba naye zibulako sinnafuna sente zitegerekeka blooka okutwala obuntu wange mu nnyumba gye ŋŋendamu so nkyetaaga financial support ne Brianna yennyini akyabeetaaga tannaba kufuna like ebintu ebisinga German Embassy abampadde amagezi bambi ogenda ku German Embassy era still I'm working on that birth certificate wefulumira we are also going on that step for those who can give me a job I really welcome that job I'm willing to work yes I am really willing to work so okay mpozi njagala n'okutwala okwebasa mwami Bruno K bambi barakallahu fiikum mukama katonda ono akuddizawo kyonna ky'osinga okwagala akweky'osinga okwagala because gwe walaba komenti yange n'ogikola ki n'ogiyisamu amaaso kale fine n'oŋŋamba I wouldn't have called my baby abandoned child still you came into my inbox you were so nice to me thank you very much God. You're so nice and kind. God bless you, Daddy. God bless you so much, Bruno. Okay, you're such a darling to the world, to the entire world, not only to me and Brianna. God bless you. Mwena banange benyiziza like wembanga njogedde ekintu nekitakusanyusa buyonna oba please pardon me on that tosonyiwe message esembayo ogenda kuweereza Daddy Brianna message naye nga ya mu Germany jamutukako amangu yo nga yiye special zinawenda muri obuveera simanyanga obukutiya fumasave Daddy Brianna du bist die Vater von meiner Tochter Brianna wie geht es dir Daddy Brianna ich hoffe du bist sehr gut und du siehst uns mich und Brianna deine Tochter unsere Tochter please bitte gib uns ein Hilfe support please give us support for me and Brianna needs you and please try to register Brianna in Deutschland so that she can be recognized as a German citizen and so that the government is able also to support her in any way. If you register the baby, everything is gonna be fine, Daddy. I know if you're not fine wherever you are financially, if you don't have any money to support us, try to register the baby. The government can recognize the baby and the baby can be supported by the government. Okay? And please, I'm requesting you, me personally, I want a divorce. I am requesting you give me a divorce. Thank you very much. Please take care of yourself, Daddy Brianna, if you're there. Brianna loves you. Okay? Mugamba, I miss you. No. Don't miss you. I'm missing. I'm missing. No, me personally, I'm a happy woman. When I'm just emotional. Nze kyemmanyi omuntu yenna nga temwayombako n'akera ku makya n'akubulookinga ebyaliwo
tosa okubeera nga tomumisinga. No, I've been tortured. SB4 ogenda kunkaabya cause I've been tortured. Byempiseemu bye bingi. Omwana wange arala, omwana wange ekisooka byonna bansala, omwana wange arala, omwana wange talina kyayina, omwana wange tubeera eno nga wootulaba. So sina we missingira muntu atandabirira, but still he has the respect from me. Muwa ekitiibwa nga taata w'omwana wange ekyo tekirivaawo newe kiriba ki tekirivaawo taata wa mwana wange era ku lwekyo mba nina okumulekeramu ak'obwataata embeera ne sitefuula kabejja. Naye tebanga nti tekiba kirungi kuzaala mwana omu musajja n'okuzaala atuusiko nga babiri. No, kati essaawa zino sirowoozaako ku bintu bya kuzaala. I want to raise up this girl. I want to make sure my girl has a better future. I want to focus on this girl kubanga currently taina like sirowooza right now. I am no. Naye wataye nakumawo ng'akumisinga nga baby badde nafuna ebizibu musisi yakubye gundi nabeera ng'akumisinga nakumawo ne lava ey'ekimmemmette. About that, I'm not ready to take him back as my husband, but I can still be in contact with him because of the child. Yes, nsobola okusigala nga njogera naye nga tuli fine, but siri ready kuddamu kumufumbira. Okay, n'ensonga eyo byonna obiwulidde. Ffe tukyatambula naawe Mama Brianna tuli ffenna nange gwekwaza omukulu Bruno yankuddeko olunaku lwa yesterday Bruno Kibambi. Naye by the way mulimu abantu abayimbi be Uganda balina emitima emirungi. Waliwo abayimbi Bruno nze mbidde nga mufollowinga alina omutima omulungi. Bebeku, David Utalo, Spice Diana, abayimbi bakawakingisa, abayimbi bangi balina emitima emirungi. So tweyanza nnyo kwewona nanga olina omutima omulungi tweyanza nnyo. Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga ziwa alisanzi tutekamu akasente bannaffe abakwera nana abo mouthwash nabo tutekamu akasente. Musonga eyo mubere bulungi mwerabe. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Tuggussa Enssonga.